Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwosinzira okubeera nga ate yo tulaba ensonga semasonga wezisinzira okubeera nga ate obolyawo zisibuka. Jeno mulambirira wa Museveni yakubye muwagizi wa NRM amasasi n'afiirawo kyokka ate era n'ebivaayo Sembabule tebiwoomya Nakabululu. Omubaka amanyikiddwa nga Theodore Ssekikubo ono nno gaakaba gakomba oluvannyuma lw'omuwagizi okubwa amasasi naye nnyini Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nakubwa yesasi biki ebiriwo mbeera ki kitalo nnyo nnyini ddala eri munnamawulire oyo nno eyavudde okukola emboozi ya munnamagye yakubye omuntu wa bulijjo esasi n'afiirawo oyo nno ne munnamawulire enkya olunaku olwaleero avudde mulambo ensi eno aluguzeemu obulamu biki kwaviiriddeko okufa embeera ebadde etya munywanyi nno awo wennyini wetugenda okuba nga tutandikira. Omubaka Goreti Namugga owa Sembabule avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga aliko embeera gy'annyonnyodde ku biki ebigenda maaso n'okutambula mu ggwanga lyattu Uganda okusingira ddala oboolyawo ebiri e Sembabule. Banna NRM beekokkodde omubaka amanyikiddwa nga Kabanda amanyikiddwa nga Honorable Bashir wali eri mu district ye Mubende municipality avuddeyo n'avumirira ebikolwa by'omubaka Kabanda Daudi David byakola saidi zeyo. Kakati nno ye mama Solo oba mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine amanyikiddwa nga Babi Barbara Itungo Kyagulanyi avuddeyo n'aziteekamu ate engato n'agenda butereevu kukomera e Masaka okulaba ku Edimutwe. Ono nno agenze ne mutabani wamanyikiddwa nga Shadrack era bali ku byeboogedde byonna mbikuleetedde BTN Media ffe tuliwo okuba nga tukuwa ensonga semasonga. Kyenkusaba kimu kyokka video soko jimpele like bojiwa like ejaba etambula bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe mulundi gw'okusosola ba video zaffe obeere ng'osubscribinga ku mukoto guno ensonga nno zisobole okuba nga munywanyi zitambulira ddala bukwaku awo wennyini nzikiriza tusooke tutandikire wane nno kankwe Solomon mwana mulenzi ono Shadrack kwoteeka okubaddeko Kanso George Musisi ne Mama Solo nga bavudde mu komera. Sooka owuliriza ebigambo by'akaana kano ka Shadrack twejje. So today we came to we came to see the Uncle Eddies, to see how they were, to see basically how life was for them here. It's really nice to see them happy, to see them have spirits, to see them have hope. Though Uncle Eddie still has a lot of wounds, a lot of bruises, and a lot of proof showing what had happened to him, it's really sad. But to see him with such high hopes, to see him with his smile well known to everyone, it's really inspiring because Uncle Eddie is a very strong man, both spiritually, emotionally, and physically. I strive to be like him in future. Yeah, that's it from me. What your first lady nga warekeddwako mutabani wa Shadrack ngali wamu ne munamateeka George. Omwana ono mwe bulijjo abakola statements ezigamba nti abaana banno waba Bobi Wine bali ludda wa mu struggle nga tebalabikako singa oboolyawo be bamu ku abo abajja ne bagenda maaso n'okubeera nga babeera ku frontline. Bambi olunaku lwaleero omukyala Barbara Itungo oba Babi Kyagulanyi bw'abadde agenda okulambula ku Edimutwe n'abasibe abalala abali e Masaka atutte mutabani woono second born wa omulenzi amanyikiddwa nga Shadrack n'amutuwala alabe ku Uncle Eddie. Era omwana ono agamba nti bambi amusanze nga ali in good spirit azini omutima gwe mugumu nnyo era muvumu nnyo. Era omwana ono n'ategeeza nti alabye okuzimba alabye enkovu then ne batuyita batya nkusiro emuntu ng'omukubye n'agenda maaso n'okubeera nga
kale ekyuka something kyerabidde engeri gye bakiyitamu mu Luganda naye biki bino omwana agambye nti obuvumu bwa Uncle Eddie bunsikiriza buinspiring okubeera omuvumu nga ye bino ebintu ebimu bwimanga mubikola ekyamazima amatuufu mubikola generation eno nene generations nga 2 oba 3 eziddako omwana wa Eddie Mutwoli omuto bwali batuuse mu myaka nga akuza ali mu 2 bali mulaga ekifaananyi nti ono yali Bobi Wine nga akusitudde o Ellis nga Bobi Wine takyaliwo mu myaka nga 4 ngabambo ono bali bagezaako okubeera nga banuna bikoze bitya kino ne kino omwana oyo ku byamu akafaananyi omukwano ogw'ekika ekyawaggulu oba obukyayi obw'ekika ekyawaggulu wajja okubeera ne famire zaabo abaatulugunya kitaawo okumutuusa ku mbeera eyo ebintu ebimu bye muba mubikola mulowoozeeko ku generation yammwe ey'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe at least 3 generations eziri behind you then mulyoke mube nga mukola ebikola oba oliawo ebyefujjo ku bannayuganda kakati nno munnange ebyesembabule si birungi era mpaawo na kimu kiwomesa nakabululu sooka owulirize wano Basi omwana tukambira kituruko tukambira ne mu State House ne bamanya biki ebigenda mu maaso kati eno yentikko olwaleero luno lwasande tumuyiseeko ffe ne tukwata amakubo gaffe nga naye ali mu kampeyini ze naye n'aweereza amagye gatuwondera eno gye tuzze ne Kampala yabaddewo emibu gatuwondera eno e Kampala gatutte era okufa kwe kuno okuddiridde tubadde tetusuubira nti niwanaabaawo okutulumbanga kuno ne bakuba abantu abalala amasasi gabakubye mu mutwe bagenda batutte mu ddwaliro essasi liri n'eddala ddamba ekitegeeza bazze n'amasasi munda era nga baligatadde mu kyema naye bwe batuuse wano ndowooza nayongeraddemu akookinge oba essasi lino balikubye ndaba kuliko kakahamba ne balikuba ne ligaana nsendiseyo intelligence officer wange kuverifyinga nabadde mu office mbadde sinaba kubitegeera bulungi mbadde mulinzi bwanandeetera obubaka ndowooza nja kubabuulira bibadde mu bitundu ebyeru emiyaga bizze nga bibeerawo era nga birabika mu ggwanga lino wabula ebikolwa ebyefaananyirizaako bwe biti bibadde bijjanga bikolebwa kuba opposition tuddemu tujjukire Bobi Wine asituka ng'alaze amaanyi mangi nnyo nnyini ddala era ebivulu bye kyeyasembako ekivulu okubeerako bwe mba sirabidde lwali lwakutaano kyali kyekiboga era eyo gye yawamatuka enkeera waalwo n'agenda Buterevu okukampeiningira Kassiano Wadri Muarua mu byonna ebyaliwo era ebyatuuka ku Bobi Wine mu budde obwo mwe mwaviira okufa kwa musajja mukulu bambi eyali dereva we amanyikiddwako obulungi mwenna gwe mumanyi Kawuma Yasin bwe bamala okulumba Bobi Wine ku hotelo we yali asuze okusinzira ku aliwo bakubikunnyonnyola nga emboozi yonna gye mumanyi era ku hotelo we yali musajja atunga atudde mu motoka ne bamukuba amasasi n'afa nti efujja eryo Bobi Wine akubwa atwalibwa mu kooti ne bagamba babasanze n'emmundu n'ebirala bingi nti abawagizi be baakuba emmotoka ya pulezidenti amayinja ne bagyasa tugamba Brett Proof we yatikira ku jjinja ebyo nno ne bibaawo ne tubiteekaawo kati olunaku olwaleero bituuse ne ku banna NRM bo bennyini kati we twogerera olumaze okulya abaamulirwana ne mulirwana mwe tutuuse kaakano omusezi atandise okulya ku b'omunju omanyi bwe bamugambangako nti gundi oli musezi gw'otusera nga bagamba nti kitaffe mulungi tata nga kitaffe si musezi we twogerera taata atandise okulya ku baana ab'omunju kati gwe kikuwa kyakuyiga ki omulebeesi ali saidi zeeyo olunaku olwaleero we twogerera bino byonna muwagizi wa Ssekikubo ne Ssekikubo essasi lyamuyise mu ngalo
babiri bali mu ddwaliro abaana bakubiddwa amasasi nga ye Ssekikubo agamba bino byonna byakoleddwa musajja mukulu nti General Shande era ono ye yabagoberezesezza amagye okutuuka ebatuuse n'okufayarenga n'abantu abatakutte mayinja abantu abatakubye ku musirikale mwe mujjawo obusungu obw'ekika ekyawaggulu okudda ku bannansi mu bakuba amasasi bano nno bazze balina entalo zaabwe ffenna tujjukire bulungi nti bannayuganda ababadde bagezangako okwekalakaasa n'okutuuka ku palamenti batuuse ensonga zaabwe ez'enjawulo tebakkiriziddwa era bangi bakubiddwa emiggo abamu ku bo ne batuwalibwa ne basibibwa mu makomera wabula waliwo akabinja k'abantu akali kakulembeddwamu abakyala nga bawerako bagenda bukolokolo paka ku palamenti basinkane sipiika Aneta Amonge nga beekalakaasa nga bagamba nti Theodore Ssekikubo yenyegedde mu mivuyo n'okubba ettaka lyabwe n'okubagobaganya ku ttaka mu bitundu by'erw'emiyaga wabula tewayita kaseera mpaawo kaaga ne tutandika okulaba nga General Sunday agenda mu maaso n'okutemmeeta oba oliawo enteekateeka ze ez'okujja okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament mu bitundu by'Essembabule. Bino nno byonna bimala okubeerawo batandika okulwanagana ono wa Ssekikubo nze ndi wagonde RDC akoze bwati era ne mu nominations buli wamu wabadde meetings za NRM kibaddemu okulwanagana era ng'abamu ku abo olunaku olwasembayo okwoleka n'abali mu kibiina kya NRM lwe lunaku President Museveni lwe yali mu bitundu by'Essembabule Ssekikubo ng'omubaka wa Parliament ow'ekitundu ekyo mukulembeze mwe yali nga balina okubaako obubaka bwayogera bwe yagezaako ogenda otuuka ku muzindaalo munyoonye basirikale b'SFC bamutuwala bamukutte amataayi ne bamufulumya ne bamukanyuga wabweru w'omukolo egwali gugenze maaso n'okutegekebwa ku kisaawe era ne wabaawo okusikagana emiguwa nga bamagye abamu bali ku ludda olw'omukulu oli era Ssekikubo n'atuusibwako obuvuyo obwenkaniddeawo bino nno byonna bibeera bwe biti avunaanibwa omusango nga bamugamba nti Theodore Ssekikubo ave mu NRM agende mu NUP kubanga akolagana n'ababaka ab'ekibiina kya National Unity Platform era ng'abamu ku abo basinga okumussaako ennyo olukongolo n'okubeera nga bamulumbagana bagamba Theodore Ssekikubo wa NUP so si wa NRM era olunaku olwaleero y'omu ku abo ababaka abateereddwako ennyo amaanyi wetwogerera olunaku olwaleero amasasi gakubiddwa nga tetunnatuukana mu campaigns kazibe campaigns za primaries za NRM munywanyi zigenda kubeera nga zigibwako bugibwa akawuuwo tezennabaako wezaabadde kino nno mu lulimi Oluganda kye tuyinza okugamba nti kikyali kituuza wabula ate wetwogerera ng'ennamusa ezze ku nnyoge nga munnange taata ate munnange ekiri atabaala kyekirya n'asigadde waka ate munnange n'omukyala omwana ow'omu nju batandise okubeera nga beerya beekuba beesuna kyekiri mu NRM kakati General Shande yagamba bino byonna mpawo na kimu oba oliawo kye yategeddeko era ng'agamba nti ebyo nno zisibimanyi ye musajja wattu Ssekikubo olumunoonyezaako wano aga tabitegeera wuliriza byazzeemu I don't know maybe I don't know I can't tell why they chose to attack a very peaceful rally. You can see we are not even in the trading center, we are outside the trading center. We had our entertainment, we had a good campaign, a good rally, and they just shot at us. Just within open fire, without any warning, without any hesitation, and they were commanded by Lieutenant Ziwa. Lieutenant Ziwa is the one who came commanding that contingent that attacked us with an aim of killing, but when they saw somebody else had died, they pulled back. With an intention of killing us, but when they saw somebody down, then they decided to go back. With an intention to kill us, in quotation, with an intention to kill us. Nekigendererwa ekyokututta bwe walabye oli gwe bakubye n'agwa ku ttaka ne bamanya nti yonna ofudde kwe kubeera nga bagamba nti oba oliawo kyande tulabisa nnyo nnyini ddala era ng'agamba nti Lieutenant Colonel Ziwa
yakulembeddemu mission ey'okutuusa obuzibu obwo bwonna ku bannansi ku bannayuganda olw'ensonga entini olw'obutakwatagana mu by'obufuzi. Kyokka remember bonna bannakibiina kya NRM nga temunnanenya bibiina birala kubeera nga bibeeramu eyo oba oliawo obutakwatagana. Kaakati ate kino ekituuse n'okwettira ku baana baakyo bennyini bo mulowooza bigambo ki ebituufu bye twandesaanye okukozesa. Lwaki nakutegeezeza nti Ssekikubo ono y'omu ku abo ababaka ba NRM gwe bapininga nti akolagana nnyo n'abanuupu. Kinajjukirwa butereevu nti Ssekikubo ye yaleeta ekiteeso eky'okubeera nga basensalenga bakomishona abana abali ensimbi z'omusolo 1.7 billion. Mathias Mpuuga Nsamba kweyegabira miliyoni 4.5 ne bano ababiri abasatu ne batwala miliyoni 4.4. That's 1.7 billion. Ensimbi ze bagenda maaso n'okwera nga beegabira as a gratuity oba nga akasiimo boke bayita akasiimo. Oluvannyuma nno ke bagenda maaso n'osigikira ne bagamba nti kaayita mu mateeka era mu parliament kaayita ne tubeera nga tufuna akasiimo kano ne guno gwaka kwe kwava erinnya lya 5 erya Mathias Mpuuga Nsamba. Kaakati ono n'aleeta ekiteeso era ababaka abasinga okukigula be baali aba opposition. Kyokka ate nga bw'omanyi nti opposition ekibiina ekisingayo ababaka abangi kyekya National Unity Platform era nga n'omubaka ataasayininga ku kipapula kino mwana tukyaleeta question nnyingi n'abamu ku abo mu kibiina kya National Unity Platform ne babagamba temuli royo olaba muganya okukola kineeno nno oba oliawo ekimu ku ebyo bitambulirwako principles zaffe nti tetulya nguzi tetulya nsimbi ya mwewa musolo ng'oba oliawo tetugikoleredde. Kaakati oli aziridde tugamba tumujemu obwesige avenemu ku kifo ky'obwa commissioner mwene mugaana okubeera nga mukikola. Abo nno ne babanyiga ettale. Bana NRM bangi bavayo ne bawagira Mathias Mpuuga Nsamba ne bannaabwe abasatu nga bwe baali bakoze ekintu eky'omuwendo okwegabira ensimbi y'omwewo w'omusolo. Munywanyi ebyo nno byonna bye bimu ku obwo obusungu obukyasinze n'okugenda mu maaso n'okwera nga buteekebwa ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Ssekikubo. Bamugamba nti Ssekikubo ebbanga lyomazeeyo, you have done totally nothing for the people of Remiyaga, so you should step down and General Shande takes on. Naye omuntu ye serving amagye n'atuuka nga alimu over 60 plus years asuubiza nti ye future ya Remiyaga akadde kano kennyini ebiri essembabule munywanyi bifumba motoko. Kakati yo mubaka omukyala owa district yeeyo amanyikiddwa nga Namuga Goret avuddeyo n'avumirira ebikolwa ebyo nno ebyefutwa ebikolwa eby'obutemu era eby'obutujju ebyatuusiddwa ku bannayuganda. Bibino ebigambo bya Honorable Goret Namuga. Ng'omukulembeze okuva essembabule ngatta eddoboozi lyenkulu y'Abannayuganda bonna abavuddeyo okusaasira famire ey'abantu abattiddwa Remiyaga n'abatulugunyiziddwa. Nyongera okusaasira abazadde n'ensaasirwa banna Remiyaga mwenna n'ensaasira banna bassembabule mwenna mu ngeri enjawulo Bannayuganda mwenna. N'enyongera okutegeeza abantu b'essembabule nti akalulu tekaalisanye kutwala bulamu bwa muntu yenna. Ensi egula mirambo nga temuli gugwo. Kino mwana atukinzijukiza ebigambo bya Honorable Shakes byawandise mu bbaluwa ye nti siyinza kukkiriza abantu b'e Mawogola North kudda mu buvuyo okuttibwa n'insecurity obutabanguko obwaliwo mu 2021 mu kalulu ka NRM aka primaries ng'avuganya ne mukulu Sodo. Remiyaga Honorable mukulu Rashande, Honorable Ssekikubo, bannange nsaba ffenna tunoonya akalulu mu mirembe. Mukulu Rashande nga tulaba aba UPDF nga bali mu bifo bino ebyenjawulo tusaba emmundu ekozesebwe bulungi. Emmundu zibeewo okukuuma abantu si kuba tulugunya. Ebiseebo bye tulina tubikozese bulungi bigulibwa ssente za muli wa musolo. Teeberezaamu omwana oyo yeebase mu kitaba ky'omusaayi nga wuwo kirowoozeeko. Bannange nsaba ab'amagye tubeerewo okukuuma bantu si kubatta. Ebintu bino tubyegendereze tusobola kujja bukulembeze ng'obufunye mu musaayi gw'abaana b'abanno ne mulowooza nti eggwanga lirifuna emirembe. Tetwetaaga kujjayo biso okusobola okufukwa abakulembeze. Katonda yalonda. Nsaba tukole campaigns eziri mu mirembe abantu balonde akalulu mu mazima n'obwenkanya. Nensaba okubategeeza abaana b'abantu tebagenda kuttibwa mu kyeyonoonero kubanga some people want to become leaders. Mbadde nsaba enkambi ezebbiri twerowoozeeko tulowooze ku Uganda ey'enkya tuprotectinga abaana baffe. Every life matters. nga bwowe ekitiibwa omwana wo tuwe ekitiibwa abaana baabo. Ebigambo ebyo
bibadde biwanvu n'embirese obifune bulungi oba oli oyinza obitegera otegere message eyo nga bw'oyagala obulamu bwo nga bw'oyagala omwana wo banaye n'omwana w'omuntu omulala ebyobufuzi tebyandisanye kubanga bituwala bulamu bwa muntu ne lwaki mutuuka ku sseri efaananyirizaako kobwenti bwerit basajja mmwe bannabyabufuzi abaagala okubeera nga mutwala omusaayi gw'abannayuganda muli babi nnyo nnyini ddala era mungu agende maaso n'okubawa ekyo oba oliawo kye musaanira omuvubuka omuto mu myaka 24-25 bambiraba bwalugulamu obulamu kakati nno bino bibadde bikyali bwe biti banywanyi njagala okubeera nga nkotegeeza nti munnamawulire wa CBS eyavuddeyo okubeera nga reportinga ate munange story eno yeyo nno gye yakomyeyo okuweereza ku mpewo za radio CBS ey'obujjajja eyawana ekitongole ky'Emmengo Bulange era nno musajja mukulu si mulala abadde reporter omulungi mu bitundu byeyo bamuyita Jimmy Ssekabito omulangira Jimmy Ssekabito yagenze maaso n'okuva mu mulambo w'ensi era kigambibwa bw'akibadde akedde ku ssaawa 11 wali eri e Lubaga ku Red Cross moto ku piki badde mutwala kwavudde n'agwa wansi n'atandika okuva ebyovu mu kamwa agenze okutuusibwa mu ddwaliro mwana Lubaga ate eyiye basima bavuunise eyiye mpaawo ripooti ntuufu yavuddeyo eraga ekyo nno oba oliawo ekikulu kitalo nnyo nnyini ddala eri bannaffe abaviiriddwako omuntu waabwe kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali njagala okutegeeza nti ate ekiri emubende kifumba mutuku wulira Honorable Bashir bwakasukira Kabanda Daudi David ebigambo ebisongovu nga mugamba oli muzimba empaya yo wabula ngonnyika bannamubende n'okutondawo entalo ez'enjawulo bino nno tebinnaggwa wuliriza Kabanda agenda kumalawo ekitundu kyaffe wanje kyalaga abantu si kyali ayagala kuzimba bwakabaka abantu bonna babeere nga batambulira wansi we naye nga talina busobozi na bwongo bwekyo kyayagala okukola takiina takisobola tulina obulumi ffe byenjogera mbigumiikiriza emyaka ena twagenda ekyankwanzi nga ffenna ababaka batuyisaamu amaaso ng'agenda ategeeza buli mubaka nga batuuza oyo nze namuyisaawo oyo nze n'atuuka n'ogamba abantu nti Kabanda yali anzibidde kalulu wallahi tallahi billah ng'omusajja yakwata ku Kabanda tanzibirangako kalulu kamubwe kati akateeke mu bokisi yange sibbangako kalulu Bashir era bwe mba natoola kalulu nenkabba nenkaleka mu bokisi Allah ambonereza sibbanga ki zino si jokes kironi kati bwe tuba twogera bintu ebituluma buno bulumi bw'amaanyi naye ng'omuntu abatuusa ku kino talina background yonna yadde omukyala gwaleka ewaka ng'agenda okukola musajja gwe yamuleeta wano haadi okiwulira bwe bulumi bwe tukola ki kubanga talina muntu bw'aswalira ffe tuswala ate ne tuswala nnyo kubanga oyina abaana oyina mukyalawo bigambo by'abantu ba NRM wano we tutuuse munnange taata atandise okulya kuba omunju abaganda bagamba ekiri atabaala kyekirya n'abo abasigadde ewaka ate oba oliawo bwe baba bakuba eri nga naawe ogamba nti akasita kuli ku mulirwano we twogerera kaakano kituuse ne mu nnyumba banywanyi enzeddeni mbagaliza bye munjagaliza beyond the newsroom gwe mukoto semakoto gwayeewayo okuweereza ensonga semasonga tusinkane nga guludde nakkiriza mbebaza okuba bagumiikiriza akabanga ketumaze nga tetuli ffenna tusinkane mawulire amalala mangi Beyond the newsroom, where untold story is revealed.